right, so basebe ne wanyabo mbaniza bali program ekigunda wetuli lwa mukaaga ziba sawa 4 ne tubanga tuba tuleta ensonga ez'enjawulo mu nsonga ezitambudde ku mitimbagano n'ensonga ezitambula mu batutumufu abantu abegulidde amanya. So olunaku lwa leero ndi wa mukisa nti ndi California Plaza edduuka bagenda diŋŋamba mutegeere ani gwe tuli naye era sijja mwanjiro ajja kweyanjiro manye ebitiibwa abamu tutera bisobya. So tuli California Plaza era tukwaniriza maama nange nsanso basanga amanya bamtana nkumba Mary naye abamu bamanyi nga Malinanku abala bamanyi nga Mami Chicken abalanga Jajja Tiana nilya Jajja Tiana lyoze lyayingidde omuzukulu yayingidde mu ggwanga omuzukulu ye kamuzaala waali ate omwana asobola okubeerawo nga talina muzaala tanalabika mu mawulire amawulire gaki gega muzaala nedda omwana muleke mawulire mulabe jajja mawulire omukyala mulabe jajja omusajja mawulire mulabe omwana ne taata naye maama mumuleke mwagaza kimwagala mubba. Mami Chicken amawulire nga mugakwasiza manyo mutimbagano nga guyuguma mbadde simanyi nti guyuguma nnyo atenze wali ondabyeko kyekiguyugumi amawulire eno taata awanda mama addamu akati ate omuzukulu azze so bintu bingi bitambula ku mutimbagano tutandika byonna bikwata kufe byonna biri mu family emwe eyaawo simanyi lwaki biri awo nendowooza mukisa bwe ndowooza tutandikirawo taata wa Chicken yani omutuufu ekyo kyo tojja kimbuuza kubanga ku interview nakoze interview nenkyogera nenkinyonnyola kati taata w'omutuufu akyagala agende ku YouTube ya Chicken ajja kuba akisangayo. Mami abantu balaba Chicken ku fame gyafunye n'engeri gyafaanana naawe engeri gy'ofaanana olabika ng'oli mukyala muto okuzaala Chicken kyova olabamu bagamba naye gyamuzaala si yamuzaala eyakalaba interview eno ogusooka gwe maama omutuufu yenze muzaala ekyensi yonna ekimanyi nazaala Chicken nga ndi mwana muto 2 3 nazaala P7. So mami tunulire omutimbagano interview zino oba walabe ku interview yasoose okutambula nga tunalaba muzzukulu nga ze wakati wa mukulu amanyikiddwa nga Nambeemu ne Chicken ne Kabaata yatambudde ku mitimbagano wagirabye yabadde live nagirabye interview eno byagibaddemu obibriefing otyo omuntu atudde eka gwe ng'omuzadde ng'ogitemaatema mu kugiraba kati nze ebintu bye nalabye nga nze bonna babadde balina obusungu bwabwe nga bo naye kati engeri gye mmanyi nti nno ebintu bya family bajja kubisootinga ekisooka beddira omuziro gumu kakati nze ate yeddira omusu sina bwe mbibatemera kati bo bajja kutuula wansi balabe we baakoze ensobi bagitereeze naye era omukulu yeetonze dda Chicken yeetonze dda mpozi nga temunnakiraba ate ayinza obuteetonda nga maama wendi namugaye ku ttaka yeetonze dda amavivi ku ttaka yeetonze dda nze wento si bwe namukuza ayinza okuba aliwo ekyabadde kiyingiddewo naye namukuza wampisa temulanga afukamira omwana mulaba mulungi nnyo namula afukamira weewaawo waliwo ebyali byasoba naye ebyo byaggwawo dda tuli ku kyaputandala nnyo. Mami Chicken ono amaanyi we gafunye ebintu ebizze nga bingi amaanyi ne gajja abantu bagadde okumanya nnyo obuvu bwe olowooza lwaki ayagala manya taata njagala omanya maama njagala omanya gy'azaala olowooza lwaki ekyo tekiri ku Chicken yekka abantu baagala nnyo nnoonyereza ku bannaabwe just tekiri ku Chicken yekka buli muntu yenna omuntu bw'aba amumanyi kati nange baagala okunoonyerezaako nze ati tebaagala kunoonyerezaako ba ku internet kokka ne mwenkolera omuntu asobola okunoonyerezaako kitegeera naye nga ekintu ky'okunoonyereza ku muntu kya bulijjo omuntu bw'alaba omuntu ng'agamba kamunoonyerezeeko ekitali kibi lwakuba abamu babanoonyerezaako mu mbeera nti ayina kyayagala kukola naye nga si eka gwe banoonyerezaako banoonyereza ku bantu bangi. So mami entabagano eno waba nti Chicken yeetonze naye entabagano eno entuufu eya family erina kuba etyo oyinza okuba tokyalina taata wa Chicken naye nga entabagano ya family eri wamu nga Chicken ekitiibwa akiwaali ne taata ng'omwana mukkiriza mukuba waliwo kye bayita okukula entabagano erina kuba etya kati mwe ensonga nze omanyi ebintu bya family n'ekyankozesa interview gyo just Chicken yangambye daddy we yamugambye nti munnyonnyola ani taata we yensonga lwaki nagikoze ki nagyogeddeko naye ekintu ekikwatagana ku family ensagala nnyo byogerako ku mpewo bajja kukkaanya babisolovinge era bigwere mu kika. Mami abaana abanjawulo omuntu azaala abaana ab'enjawulo abamu n'asuusumuze tugambe nti Chicken mu baana bo bonna bwe wazaala yekka oba oyinayo abalala
ebyo bya family. Kuba omuli agulina. Saagala muntu buli omu kumanya binkwatako. Kye baba manya nti ntunda toy. Ntunda zishawa. Bajje ku California Plaza bakole ki? Bampagire. Bakimanye ndi mukazi nazaala ndi mwana muto 2 we nazaalira 2 nali mu P7. Kakati bo bakibamanya nti ndi California Plaza. Edduka liri B04. Awulira nga ayagala omanye ekyo ekibuuzo. Ajja ntuukirire. Tubenga tubala sente za toy nga bwambuza naye munnango inaye ku baana abalala nza onja muddamu nga we mubulira nti toy ya mtwala 25 nga we mubulira neki we mubulira nti munene nayo basirina ne sigenda bulira wali abatabyetaaga kati nze nyizo kyogerano wali atakyetaaga tayagala kumayo bannina oba sirina kati ate nenkimugattiramu naye naawulira byatayagala kuwulira ate nga ali wakyetaaga bwana abazogula toy oba shawa nakimbuuza eyo ansa wendi okujidda awo jajimwa njajimuddamu mami ng'onyirira nnyo okozesa bizigo ki oba omutindo guno kuva 2 oba wazaala ng'omwana yenkana nga chicken okyali ku mutindo okozesa ki emyaka nagyo gimatalinga ekintu kye bayita obukulu tekiriiko nti oyina nti nno kakati yo oyina kyokozesa nedda singa bamaama baffe tebakaddiwe oba baani naye emyaka gye ndimu era bwe nina okulabika emyaka gye ndimu omanyi nga waliwo abawala b'osinga okufaanana obulungi nga bakusinga obuto sikitegedde waliwo abawala ng'obasinga obukulu naye nga bakusinga nga bafaanana bubi ng'obasinga okufaanana obulungi anti kati kyolina omanya kiri kimu nti gw'oyinza olowooza omuntu omanyi endabika y'omuntu yanjawulo gwesobola okundaba nga ndabika bulungi ngaali wandaba nti sirabika bulungi kati naawe abo boolaba nti balabika bubi wali alaba nti balabika bulungi ate awo ekyo bakita konsole oli mu konsole nedda sebo n'ekirala nze ndaba nga emyaka gye nnina bwe nnina olabika so simanyi oba ali mmwe mulina kye mulaba naye siina nnyo byamaanyi bye nkozesa siina nti mmira mpeke simanyi zigoba nkanyanya siina kye mmira siina kye neekuba siina neesiga kazigo kange nga ka lipstick nga neeyongerayo seesaako makeup wigi nzambala olwolumu nga neeyongerayo so omutimbagano guno mami erinnya olifunye olowooza feedback kati gy'ofunye mu bintu by'ozoolaba ku mutimbagano ebikwata ku gwe ne chicken kati nze kankubuulire nze nga nze kyemmanyi mu nsi buli kintu kirina ekirungi n'ekibi kati nze ebibisi bitunuulira nnyo kati sabiba nga tebinkosa nnyo ntunuulira birungi byenfunyeemu bwe kyoba omanya nti ku tiktok kuliko sente era buli muntu yenna ali eyo ng'alina bizinensi ye ng'asobola okuzimba akawunti ye adduke mu bwangu bakola batya okuzimba akawunti kuba mulimu abatalina baana kati nga gwena chicken numbers azirina chicken ki yanzimbira akawunti chicken yagenda okujja okundaga mu bantu nga nina 7,500 egy'abantu kati olimu emeka giringa 23 n'egigwamu that is good naye yagenda okujja era singa abantu abamfollowinga lwa chicken singa naye nayingira dde akakadde kubanga chicken ali mu 1.7 kati nange nalibadde ntuuseeyo so kitegeeza omuntu asobola okuzimba brand nga tafudde ku kirala osobola okuzimba nzola mulaba chicken akuba nnyo obulango bwange nedda lwaki nze yamugamba nti njagala nzimba ekintu naawe onteerayo akalango nesikeeko kuba nti chicken bwaba talanze tetujja kukola okitegeera ajja n'alanga olwolumu kati twafunye omuzukulu ate anaddamu olanga chicken omuzukulu yagenda okujja yagenda okujja kuba akalango ka toyi nga bwazisiimuula bwati nga bwagamba jjajja kati tukoze tutya mwafuuka jjajja ku myaka gino oba ekyo kitegeeza mwaba muli eyo mwekwese mwafuuka dda bajjajja mutya ensi okumanya kati ffe abatatya kwogera nti nno nze natandika okwogera nti nina omwana nga ndi mu P7 kubanga bwe nazaala mu 22 nezaa mu P7 ku Young Christian enajja nankumbi akiwaka n'agenda abuuze 23 nali mu P7 24 nali mu S1 ku Highway College Makerere mu kiko wali eba mu kikoni mu kiko Highway College si mu kikoni awo okuliraana waliwo Makos bagijjawo opposite ne campus awo waliwo Highway College 24 we nali ate kyenjagala mami emyaka egyo ogyogera nnyo kitegeeza omuntu anoonyereza abalabala agatte nze buli kyenjogera buli interview gye nfuna kyenziramu kyekyo
kakati awulira nga ayagala omanya naye omukazi oyo alina emyaka emeka asobola okutandikira awo n'abalabala. So mami nga tukutayo yongereyo business eno gisanze otya kosa n'emitimbagano ba clients wote batyamu nti ono omukyali tugenda kujja tumuguleko tukwasaganye business naye alalika wa matala wa mawulire ennyo. Kyenyinza okwogera ku ekyo kiraya nti bw'aba tannajja tomanya ndowooza era akusemberedde gw'omanya endowooza ye kati kiraya nti ali eyo atannajja n'amanya atya nti yatidde lwa kamera kubazze abazzeeko tebajja ne bagamba nkwewuunyiza obadde mba ndowooza oli bwoti naye nkusanze oli bwoti. Ekyo ekintu ekya nkwewuunyiza tekibulamu ng'omuntu naye nga gwe kyolina omanya kiri ekintu kimu nti bakasoma baffe tubakwata bulungi ne bakomawo again and again. Kati omuntu asobola okwewuunya n'agamba yiyi mbadde mmanyi kino yiyi mbadde mmanyi kiri naye majority baŋŋamba nnyo yiyi ku kamera ofaanana bulala ate bw'oba toli ku kamera bulala tebasinga nnyo okuŋŋamba naye omuntu wasitukira ate abakyala bampagidde abakyala basinga omumadha basinga omumadha okimanyi balina sente nti baba basinga sente kati abasajja basinga omumadha be baliko bakulola ennaku yaabwe kati waliwo omulimu awo gwe tutikka omukyala tiktok ye tuwa sente omulimu ogwo guli mu miliyoni nga 2 yavudde ku tiktok natuwa sente saamulabye naku yaguze ebintu bya miliyoni 2 saamulabyeko mukyala naye saamulabyeko jasi yabaze bubazi miliyoni za 2 n'azimba. TikTok kuliko sente Katonda bwabakwatiddeko kati wantu badde tubeerawo nnyo awo nekijja kuze kyaddabo bakitutte nakyo katutaddewo ebbaafu kati nze olaba era gye nkugamba nti bwe mba ku TikTok oli nanvuma nseka kuba oli lwanvuma n'omulala ng'abuuza lwaki comments si nyingi ng'alaba aviewinga ng'akantu katambula paka we katuuka ku mutuufu anjagala ng'ajjangulako kati nze abanvuma sibafaako. Tobawa budde? Sirina budde. No time jowa bad energy. Mami nga tudduka akatalekeka yengende wa lwakuba ebyo mwajjiddeko si bye mumbuuzizza nkyakyogera ku mpewo mwaŋŋambye ebirala nnyo totale mami ebirala ekirala ng'ekirala kyoyagala tukoneko ekiriwa mmwe mwaze muze kumbuuza ki ku nsonga eziba zitambula mu naddala ku naye yankubidde yamuŋŋambye ensonga wayogedde ensonga ki mwaŋŋambye ensonga ddala mumbuuza birala. Mami tulina okubuuza ebirala kuba ensi byeyagala okumanya ate ekirungi obizzeemu nga webyagala kyotakkiriza neera okigaanye kati nga wenagamba mami wava tata wa chicken waliyo omuntu olala oyinza okugamba ye wataliyo. Ebyo sibyogerako naawe kiraba kati engeri nze ndi mukyala oba gyali oba taliyo bwe kyoba omanya nti ndi mukyala layini weeri awo gwenze manya ndi mukyala tebange yanusula mami banusula abalina bwe bati ebyo bigambo ani yayitayo tobalaba ku mitimbagano abendi bagi bateekayo bali beetonda abantu boogera bwogezi bintu gwomayo omuntu yenna buli lwayitamu bwati bamuteekako bingi bamuteekako bingi goloza ffe tebalina bye batuteekako naawe kennyini ambuuza bayinza okuba tebakusaako mukyala naye nga ate balina bye bakusaako ebirala kituufu ekyo kaakati ebyo bye bakuteekako ebyo gwe kyoba omanya kasobera mu kamera kaakati gwe saawa eno nga tonnamumanya wali tomanyi nti wali asobola n'okuyimirira mu maaso awo nanvuma wali tomumanyi toyinza vuma gw'otamanyi kati buli muntu yenna abeera mu kamera bamugamba bingi ebimwogerwako kakati oyo nusula ekisooka mwana muto alabika bulungi ayina sente ze abatalabika bulungi nga ne sente tebalina obasuubira kwogera ki obasuubira kwogera ki mbasisimanyaawo talina sente ekirala alabika bubi kati oli naakera ku makya byonna naaba nga Katonda yabiwoomu ye mulungi ye mweru yayina sente ye muto kati osuubira oli ayogere ki ate ng'ayogera ye mubi ye mukulu talina sente byonna nga naye ebibi ye biri ku ye ate oli ebirungi byonna biri ku ye kati aba tolina kyosuubira. Omukyala gwe nga wotunuulira emitimbagano gutambula omukyala omulungi alina kuba na baami bangi talina kulaga mwami omu tasinga atalaze bw'oba toyitangayo ew'omuntu oyo togambanga nti alina bangi togendera ku bigambo okitegeera bw'oba toyitangayo okuggyako nga wayitayo n'osangayo layini bw'oba toyitangayo n'ogisangayo
talina gamba muntu nti alina bangi. Mami nga tugenda business enagitunulira omuntu ali ayagala otandika business bweti alina kutandika ate. Omuntu alina otandika business. Akalowooza eri omuvubuka ku mutimbagano atulaba ne ku TV ku Star TV atulaba kati ekigunda. Omuntu ayagala otandika business yenna ekintu akiwa obudde.